njagala nammwe banonno bo bakozesezza media zaabwe kubanga nga temunnaba kugamba baana bano babeeremu ak'obuntu era nga temunnayita ka buntu njagala tuddemu tunule emabega tukwate Ingrid tulinawe tukwate Munyagwa Mubaraka Serunga Mugati gwa Bata tukwate Stella Nyanzi tukwate Nana mu Afrika tukwate ono waliwo muvubuka wo omulala alinga wakutano bana babadde mu kampu ya dokitali biki bye bazze boogere emabegako ne statements zabadde bafulumya nga NUP na His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bali mu lutabaalo olw'okununula bannayuganda abali mu nkomyo abali mu Kakangalu Court. These are the same people abavaayo ne bagamba NUP abasibe bakolamu ssente. NUP abasibe ebanoonyezaako buganzi. NUP ng'ekozesa social media n'etandika hashtag abana abasajja be babavaayo ne bakuba hashtag ne bagamba hashtag etolina kyegenda kukola hashtag egenda kukola ki muri ku media kwe mukubire embeekuulo ebyo tebirina kye bigenda kugattako. Abantu bano for the past 5 years be bantu be bamu awadde tebakkiriza His Excellency Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye okukwatagana bati era nga bakulaga His Excellency Kyagulanyi tasaanidde be bakakwenza type ate nga basomyeko abantu be wandibadde osuubira n'ogamba nti abantu bano balowooza bakimanyi bulungi nnyo His Excellency Kyagulanyi alina force y'abavubuka abamu abatannategera na byabufuzi bulungi abeetaaga owumba abateetaaga kuyawuzibwamu naye abantu bano basomyeko betuyita abasomyeko bazze bakulaga nti ebyo tebikola bo basigazaawo mpologoma nkadde Dr. Kizza Besigye nga yayimiriddewo era yategerera opposition kati before nga temunnenya bawuma Lukisekka temunnaba kunenya ba uptop boss temunnaba kunenya SP Wirasimwe temunnaba kunenya mwana yenna eyavuddeyo nakola statement ku Dr. Kizza Besigye musoke mutunulire bino ebibinja bukyanga bakwata Dr. Kizza Besigye Munyagwa Mubaraka buli lwakyala ku NBS buli lwakyala ku BBS abeera ku NUP nga akolokota abeera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga akolokota mukifo kiyandibadde atambuza message ekunga bannayuganda begatte wamu balwanirira obwenkanya bwa bannayuganda bonna ne Dr. Kizza Besigye ekyapaana kibadde tekiriiwo amidst ne mu lutabaalo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agezaako okukumaakuma bannayuganda abagatta wamu abalaga kozi gye tuliko ey'okubanja Dr. Kizza Besigye ne bannayuganda bonna nga ba Bobby Yanga bamachete abali mu Kakangalu Court ke kamu ba Ingrid tulinawe bazze ku Twitter ne batandika otambuza post ya Dr. Kizza Besigye ono People's President 2026 the same group kakati mu abaana bano be munenya mulowooza bo bategeere batya era mugenda bateekamu batya mentality nti Dr. Kizza Besigye ali nabo ng'abeekolodde Dr. Kizza Besigye bonna tebalinaamu ku magezi gagamba nti kino kye tukola kigenda kuyawulayawulamu abaana munenya baaki bifo nga temunnanenya abaana bano musoke mutunuulire bano abeetolodde Dr. Kizza Besigye kikye bazze bakola emabega kaawo okiwuliza kikye bazze bakola emabega kaawo Munyagwa nasiba nga ali kumpewo za TV ali kumpewo za radio bano badolini nyanjula akina type akakabinja ako ka extremist ka FDC abo ba extremists abali awo bonna mwabalabye mabegako biki bye bazze bakola kati bifo nga tonnenya abaana bano tunulire ekizibu kivaawa bano abatugamba nti bo basomyeko baludde mu byobufuzi balemye okutegeera kiki bannayuganda tebeetaaga essaawa zino okiwuliriza balemye okitegeera kati gwe mulooza munnayuganda olwaleero ayagala okukkiriza nti kabanje Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye n'abafulamu messages aba Ingrid tulinawe zaba Munyagwa Mubaraka kakati oyo ogenda mugamba ki babanjiza abaana wano emyaka 5 emyaka 4 abasajja abo nga tebakolayo yadde ne buposts obubanja abaana nenga bano kakwenza wano yakwatibwa n'awambibwa ffe twakuba omudomo ku kakwenza wano ne tubuuza internet yonna zi X zonna ng'ekyali Twitter ne tutamuza za hashtag za kakwenza abasajja ne bamusesema uffe wano buli abadde akwatibwa ateekebwa mu mannyo g'empisi nga tuvaayo nga tuluma n'ogwengulu nga tuyimirira n'abantu bano naye bo batusasudde ki kuba ffe bakoze ki bo batuyambye batya okiwuliza
ne mukasera kazigizigi wandadde balaga nti tubafaayo nnyo si ku dokita yekka wabula ne bannayuganda bonna abali mu kakangalu koota bakulaze nti dokita yalina osukkuluma dokitali yalina osukkuluma gwe tulina osukkulumya nga temunnaba kunenya abaana bano nga temunnayogerera abaana bikikinike baani abalina okulaga abaana ekkubo bano bannaffe abadde balaga nti bali mu struggle bagitandikawo era ffe we twabasangira be balina okulaga abaana bano ekkubo ettuufu naye baba bagambye okulaga abaana ekkubo ettuufu kati musuubira abaana bagenda kukola ki musuubira abaana bagenda kukola ki musuubira abaana bagenda kukola ki gwe n'oyimiriraawo kakwenza n'akola tweet n'agamba oyo Bobi Wine kakatadda mu kalulu akalulu tekajjaako nakyemalira can you imagine abavuuka ne bakolokota His Excellency Bobi Wine kati mwe musuubira bano abaana bo bagenda kukola ki bano abaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bazuukusizza mu byobufuzi musuubira bagenda kukola ki bagenda kubaagala bagenda kubaagala mwe mulowooza banaatwala ebyammwe mwate abandi badde basomesa abaana mwe abandi badde batulaga ekyokukola mwe mukoze omulimu omunene ogw'okuyawulayawulamu muloko mulika edit class mulaga mwe muyina otegeera bano abaana batasomyeko bo tebategeera bano abaana abakajja obuzimu by'obufuzi bo bayingiddewo obuyingizi bategerere ffe okiwuliriza so tuve mu blame games tumanye nti ensobi zaaliwo naye ensobi zitereezezeddwa zitya tutereezezza tutya onfuna bulungi nnyo tukitwale nti mwakola ensobi mukkirize naye olwaleero abavubuka bano mwetaaga obbawumbawumba bakomewo nga His Excellency Kyagulanyi ekintu kyagezaako okukola era mukkirize nti olwaleero kaakati alina komandi esinga ku opposition ye His Excellency Kyagulanyi mumwetaaga whether it or not mumwetaaga kyova olaba olwajjo His Excellency bwe yataddeewo embeera ng'avudde Ruzira okulambula dakitaali ng'agenza omulambula n'akomawo n'ayita ebibiina by'opposition bano abeeyita ab'opposition ba Mathias Mpuuga n'akabinja ke tekabaddeyo naye ng'akulaga alwana nnyo okulaba nga dakitaali afuluma ekkomera kyova His Excellency Kyagulanyi yafulumye n'awa ultimatum ya 48 hours Museveni kiki yazzeeko okukola yakutte Chairman Nyanzi kubanga nabaganye Museveni kyasinga okutya we bantu abeegasse ng'endowooza eyimiridde awa wamu okiwuliza ng'eyimiridde awa wamu kaakati Museveni yakitegedde nti His Excellency Kyagulanyi anti kati obalaba bibino simanyi bimukose obiraba nze nabagambye bano tebalina magezi okiwulira kigambe nti you idiot you fear Dr. Kizza Besigye obirabye bino bye nakugambye these are the idiots kati bino ebisirusiru ng'okyabirina bino tosobola kunenya abaana nga bawuma Lukisekka ba up top boss kiikyo kiri mu comment section okiraba okiwulidde kikulaze nti ffe tutya Dr. Kizza Besigye kikulaze nti Bobi Wine ata Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye akoze ogugwe ali mu retirement age alina kuwumula kyovolawo ne kumubanja tumubanjiza eddembe lye nga Munnayuganda so si ye cause he is not special Dr. Kizza Besigye tali special ku Bannayuganda balala ffenna kyekimu naye olw'okuba ye abasinzaako kaliba n'erinnya naye Dr. Kizza Besigye tayawukana na Bobby Yang tayawukana na Machete these are the idiots be mbadde nkugamba sitera kwagala kozesa lulimi lufaananako bwe ruti n'ebino ebisajja bye bisinga okunnuma okiwuliza bino bye bisajja bye bisinza okuyawulayawulamu abavubuka ku opposition okiwuliza